Muhoozi Kibuyaga asudde naye n'agamba engeri gy'ali minisita wa bisolo ebigambo ebimu bimwanguyira okwogera olw'ensonga bibadde mu ttuluba lya bisolo ebigambo ng'ente endiga n'embizzi byadde bimwanguyira nnyo naye ne bamutereezaamu naddamu n'akitereeza naye nga baminisita bangi nalabyeyo Hanifa Kawoya nalabyeyo Luna Kasolo nendabayo owa defense nga gyali abantu bangi ababaddeyo ne mukulu wa abaddeyo kati wa PLU bannange embeera bwe teweyabadde oyo Luna Kasolo kati abamu beebunyiza bagandika kati NRM eno yaddala eri mu kugamba nti bino temuliimu kuba bw'otunulira Adija ONC toba ku main byayogera ate ne bano kati bo bali eno bagamba nti ate tuli mu PLU tulinze tulabe biri mukaaga naleeta ki mbeera kyegenda okubeerawo era ng'ebyobufuzi ebbugumu olitasobola okulagibwa nti oba oliawo ligenda kubeera lingi mu kalulu akajja aka 2026 nga tukomyewo lunaku lwa bbalaza ku lunaku lwa bbalaza twagala nnyo okutambulira mu kkowe eri eby'enfuna naddala mu ggwanga lyattu Uganda okutunula ebyobusuubuzi embeera nno egenda ekaluba mu ngeri emu oba endala waliwo embeera y'obudde egenza ekyuka kiyite climate change ne waliwo omukwano gwange yaŋŋambye nti n'ensawo zafunye climate change oyinza kutegeerera ddala kubanga omusaayi we guva gwalibadde guva mu byabusuubuzi kati climate change y'ebyobusuubuzi